Haleluya, Mukama Yesu Kristo yebazibwe nnyo ab'emikwano. Njala okwebaza Mukama olw'ekiseera kino ekirungi kyatutuusizaamu. Njala okwebaza Mukama ku lw'abantu ba Katonda mwenna. Njagala okwongera obbeebaza nti mwebale okugoberera. Tukyagenda mu maaso n'okuyiga oba n'okugabana ekigambo kya Katonda ekikwatagana ku kugolokoka okwaka. Olwaleero mesegi gye nzize nayo gy'oli egamba bw'eti: okugolokoka okwaka kyeki? Okugolokoka okwaka kyeki? Okugolokoka okwaka kyeki? Ngenda kusoma mu kitabo eky'okubikkulirwa essula ya 21 okuva ku lunyiriri olwa 22 mpaka 27. Mbalamusizaako mwenna abantu ba Katonda abatugoberera ku mikutu gyaffe gyonna, YouTube, gendayo tusubscribing, abali ku TikTok, Mukama bawa omukisa n'omubaka mubufunirayo, ate buli omu yeetegekera ekijja, kuba ekijja mu maaso kinene okusinga kiwali olabyeko. Mukama alina kyakutegekedde kinene. Nammwe abali wano naffe ng'oyagala okutugoberera, tugenda kubeera ne conference ey'abo abatuuse okufumbirwa, abali mu bufumbo, n'abo abali mu courtship. Waliwo abatuuse nga tebannaba kuba bye bakwatagana nabyo, waliwo abaliyo, waliwo n'abo abali mu nteekateeka. Waliwo bingi ebibalinza okubalemesa, waliwo bingi ebirinza okutta ekyo kye mupanga, naye nga munnange tewali kigenda kuva mu ggulu kigwe, kitandikira ku ggwe. So weetaaga okubaako ebintu bingi by'omanya. Asobola okutwegattako, osobola okumpeeza message bw'okebera awo ku page yaffe, ojjasangako enamba yange kennyini, ompeereze message, nja kuba nsobola okugatta mu platform zaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana Katonda omulamu. Sirina nnyo kingi kyenyinza kukubuuza wabula okukubuuzako ebyo ebikwatako, n'ensonga ekuleese oba ogimanyi, era tujja kuba twogerezeganya, ate tusobola otambula ffenna nga tutegeeragana. Nyongera okwebaza abantu baffe mwenna abatambuza obubaka buno ne butuuka ku bantu ab'enjawulo. Mukama abawe omukisa era kibabalire abasanyuse. Olwaleero nzize okwogera ku mutwe guno: okugolokoka okwaka kyeki era kitugasa tutya? Ye makulu ki agakirimu? Y'ensonga endiisi. Katusabe. Kakkanako w'oli tusabe. Ayi Katonda omwensa ebintu byonna, Kitaffe omulungi, nannyini ggulu era n'ensi, tukuwa ekitiibwa nga tukugulumiza, kubanga oli mutukuvu Mukama, kubanga oli wa kitiibwa Mukama, kubanga ogulumidde okusinga ensozi. Tuli mu maaso go wano Taata, nga tuguddewo emitima gyaffe oyogere gye tuli. Tuguddewo emmeeme zaffe oyogere mu nda yaffe. Tuzze mu maaso go Mukama okuwa obudde bwaffe buno. Tuwaddeyo ebiseera bino Taata kubanga tukwetaaga. Tetuzze wano kuseka, tetuzze kusaaga, newankubadde okukola ekintu kirala kyonna, wabula tukuŋŋaanye wano ku lw'ekitiibwa kyo. Taata, nkusaba osisinkane buli muntu yenna ali wano naffe. Ggulawo amaaso ge ag'omwoyo alabe, ggulawo amatu ge ag'omwoyo awulire. Nsabye onyweze omutima gwe, saasira obutali butuukirivu bwe. Mukama, kwata omukazi oku mukono, kwata omusajja oku mukono, kwata omwana w'obwana w'obulenzi ku mukono. Mukama, omwakisize omusana gwo, omuggulirewo eggulu, ettabaaza ye yakire ku mutwe gwe, ekitiibwa kyo kimwakire, asobole okuyita mu nsi muno nga muwanguzi, asikire n'obulamu obutaggwaawo. Mukama, nkwebaza. Weebale Katonda abeera omulamu, weebale nannyini ggulu n'ensi, weebale Kitaffe.
nsabye onkozese eri abantu bano. Ekigambo ekyo leka kive mu kamwa kange. Nfuule akazindalo ko Mukama. Ekigambo kyo kituuke ku buli ssekinomu gwe kitumidde. Era kikole omulimu kubanga ekigambo kyo tekiriddayo nga tekikoze. Nsaba weewo omuntu gwe kikolako. Nsaba Mwoyo Mutukuvu maamire. Olabisibwe mu bulamu bw'abakazi n'abasajja. Taata nga ntudde wano okukuweereza. Nsabye olabisibwe. Labisibwa ayo Mwoyo wa Mukama. Webale Yesu, webale Taata. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo abaagalwa. Nyongera okubaaniriza mwenna abeeyongera okubanga obubaka buno bwe mulaba message muddukirawo ne mujja tusharinga ekigambo kino. Tugenda kusaba nga tumaliriza teweerabira. Abafuna obubaka buno ku mikutu emirala osobola okugira ddala ku YouTube channel yaffe message yonna ennamba ebaayo. Nga ku TikTok tussaayo ekitundu ate ekitundu okisangayo n'okisangira ddala ku YouTube channel yaffe. Nammwe abafunamu ebitaataaganya ku Facebook osobola otusanga ku YouTube. Buli kimu kiba kikoleddwako bulungi. Ebyuma byaffe biba bimaze okusengejja buli kimu n'okisangayo nga kirungi okusinga. Njagala ogulumiza Katonda abakuumi, mbassaamu ekitiibwa, mbaagala nnyo. Amiina. Mukama yeebazibwe nnyo. Simanyi mannya gammwe abamu. Gloria nkumanyi. N'omulala Grace. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama abampeera omukisa n'abalala bonna abatulabira ku mikutu egy'enjawulo. Nzikiriza nga tujja kweyongera okukwatagana, tujja kweyongera okumanyagana n'amanya gammwe nga tegeere. Teweerabira tugenda kusaba nga tumaliriza. Olwaleero tugenda kusoma mu kitabo eky'okubikkulirwa. Ekitabo ky'okubikkulirwa kino kitabo ekyalungamizibwa omusajja wa Katonda ayitibwa Yokaana. Bw'otunuulira Yokaana tewali nsobi era Katonda yamukozesa bulungi. Tuli mu nsi wano nga tuli bagenyi, tuli bayise, tulina gye tulaga. Bw'otunuulira abasajja bano Katonda be yakozesa mu biseera biri, balinako ebiseera bajja ne bakola omulimu gwabwe. Yokaana ndowooza agenda ku myaka 29 yali amaze emirimu gye. Era Yokaana ng'atemwako omutwe, Yesu yakimanya nga bamukutte. Yesu teyavaayo ku njiri gye yali abuulira. Tegenda okwogera kalumamu kayinza n'okukaabya ku maziga, naye yalina okugenda. Nga nze bwe nnyina okugenda naawe. Ekyenjawulo kye ki? Kwe kutegeera nti waliwo eyatutuma, waliwo eyatutonda, era nga mu kututonda okwo alina kyatusuubira okukola, alina kyatwagaliza okukola. Kyava atutumira omutwe gw'enjiri, kyava atuwa ekigambo ky'okutambulirako omwaka guno 2024 nti Katonda agenda tuzzaayo mu bufuzi bwaffe. Obufuzi bwo kye ki? Obufuzi bwo kwe kukola ekyo Katonda kye yakwogerako. Bwe bufuzi bwo. Alina Mukama kye yakwogerako. Nze alina kye yanjogerako era ndi mu lugendo lw'okukikola. Yakwogerako ki? Okituusizaawo. Yokaana emyaka 29 yali amaze emirimu. Yokaana akomawo naye nga ye Eriya ow'omu ndagaano enkadde. Yesu akikakasa abayigirizwa be nti Yokaana Eriya yajja dda. Yababuuza mumpita ani? Tukuyita Eriya, tukuyita ani? N'abakakasa nti Eriya yajja dda. Kyenjagala okukugirayo kikino. Buli muntu wenna ali mu nsi
Katonda yakuteekateeka gw'oyinza okuba nga gwe okubeerawo okwo olwaleero Mukama yakukomyawo omulundi gwakuna alina ensonga yonna era alina obuyinza. Tomanya nze olunaku luyinza okukya nga nkomyewo nga nze pulezidenti wa America. Buyinza okukyenkya nga nkomyewo nga ate ndi muntu mulala. Ne leero ndi wano mu kifaananyi kino. Ndi wano okuweereza Mukama enjiri ey'amazima n'obwenkanya ngikubuulire ogitegeere. Lwaki nkugaziyiza ebigambo bino? Tetusobola kutuuka gye tulaga nga tetumanyi gye tuva. Era okuva gye tuva wabaawo ekigendererwa lwaki osimbula. Wabaawo ekigendererwa lwaki otandika olugendo. Katonda okukusindika ku nsi kuno teyali nsobi. Waliwo ensonga ennene lwaki yakusindika ku dduniya kuno. Olowooza wajja kulya matooke? Wajja kulya muwogo? Wajja kulya bulo oba mayuuni? Waliwo ensonga ennene Mukama gye yakuleetera. Ensonga eyo tuyinza gimanya tutya? Buli muntu wenna osobola otegeera ensonga eyakuleesa. Wabula olugendo lwe tuyitamu okugitegeera ebiseera ebisinga lwe tutamanya. Olugendo lwe tuyitamu okutegeera ensonga eyatuleesa kuba kukakkanira Mukama Katonda waffe. Ffe ne tukka ye n'ayimuka mu ffe. Kitegeeza kwe kumukwasa byonna ne tumukkiriza afuge mu ffe. Tujja kusikira obulamu obutaggwaawo ate ajja tukulembera ne mu nsi muno tubeere bawanguzi. Okugolokoka okwaka kye ki? Okubikkulirwa Esaya 21 mpaka ku 27 wengenda okusoma. Bayibuli etugamba bw'eti: so saalabamu mu yeekaalu mu kyo, saalabamu yeekaalu mu kyo, kubanga Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna n'omwana gw'endiga ye yayakira ye yeekaalu yakyo. So saalabamu yeekaalu mu kyo, kubanga Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna n'omwana gw'endiga ye yeekaalu yakyo. Olwabiri mu esatu. So ekibuga tekyetaaga njuba newankubadde omwezi okukyakira, kubanga ekitiibwa kya Katonda kyakimulisa. Kubanga ekitiibwa kya Katonda kyakimulisa, n'ettabaaza yaakyo ye mwana gw'endiga. Olwabiri mu nnya. N'amawanga ganaatambuliranga mu musana gwakyo, ne bakabaka b'ensi baleete ekitiibwa kyabwe mu kyo. Olwabiri mu etaano. N'emiryango gyakyo tegiggalwenga n'akatono emisana, kubanga eyo ekiro tekiibengayo. Kubanga eyo ekiro tekiibengayo. N'emiryango gyakyo tegiggalwe nga n'akatono emisana, kubanga eyo ekiro tekiibengayo. Olwabiri mu mukaaga. Era balireeta ekitiibwa n'ettendo ery'amawanga gaakyo
era balireeta ekitiibwa n'ettendo eri amawanga mu kyo. Olwami omusanvu. So temuliyingira mu kyo n'akatono ekintu kyonna ekitali kirongoofu, newankubadde akola eky'omuzizo n'obulimba, wabula abo bokka abaawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu eky'Omwana gw'Endiga. Awo nno we mbadde nkwagalira okutuuka, wadde nga ntandikiddeko waggulu eyo. Okugolokoka okwaka kiki? Kwe kuleka ekibi, kwe kuleka obusiru, kwe kuleka obugwagwa, kwe kuleka obutamanya, kwe kuleka amakubo gonna amabi. Okugolokoka okwaka, Bayibuli bwekugamba nti golokoka yaka, ekugamba nti mbagirawo va mu ekyo ky'obadde otambulira. Mu sayidi zonna ey'ensi n'ey'eggulu oba ey'omwoyo, ekintu kye weesibyemu kye kisibya amagenda go, ekibi kye kisibya obulamu bwaffe. Okugolokoka okwaka kitegeeza okumanya amazima. Amazima ye Mukama waffe Yesu Kristo, n'omutuuza mu mutima gwo ebibadde bikkanga, ebibadde bikutiisa, ebikweraliikiriza nga tebikyakuyinza. Olwo obeera ofuuse ekibuga kya Katonda, ekyo mwe yeegazaanyiza. Oba ofuuse ekibuga, oba ofuuse yeekaalu, oba ofuuse eggwanga, Katonda mw'atudde. Katonda w'atuula wabaawo obulamu. Katonda w'atuula wabaawo eddembe. Katonda w'atuula wabaawo okwesiima. Katonda w'atuula wabaawo okuwangula. Teri kinyuma nga kukkiriza Kristo n'atuula mu mutima gwo n'akulokola. N'akulokolera ddala, va ku buno obulokole obw'okwebuzaabuza. Omala okusaba, n'ogenda n'obaako by'okola, n'ojja mu kyaki n'otugamba Yesu, 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 n'omala n'oweeta n'ogenda ku nsonda endala, n'ogira bw'oti n'oyambukako n'okkirira. Obwo si bwe bulokole. Era ggwe ali mu kusiba obulamu bwo, era ggwe mulogo aloga obulamu bwo. Era obadde onoonya akuloga, gwe kennyini gw'osooka okweroga. Kati abalogo tebaliyo gye bali. Mukama akuwadde obuyinza. Bwe tukkiriza Yesu Kristo ne tulokoka, tuweebwa kye bayita amagezi. Amagezi gaffe gatandika okukola. Omuntu atanalokoka siga nti amagezi ge tegakola, naye gwe oyalokoka amagezi go galina okuba ag'enjawulo okusinga ag'abo abatali balokole. Lwaki? Buli lwe tukkiriza Kristo n'atuula mu ffe, ajjawo ebibadde bitumalako emirembe. Tosobola kubanga walokoka n'okwata akambe n'ofumita muno n'omutta. Kyokka ate ataalokoka, atalina Kristo mu ye, alaba nga kyangu ofumita omuntu. Kumu ababiri ani asinga amagezi? Gwe yalokoka. Ataalokoka anywa omwenge n'agwa ku kkubo, ne baleeta bano abakadde b'oku kyalo n'amusitama ku kamwa n'afuka kyoro ng'agumira ga, anti bw'aba amira agukuba ati ne gutulika mu bbanga n'addamu n'amira nga amira musulo. Kale oyo bw'aba lekikyala, bw'aba pulofeesa, ebitabo yasoma bingi,
naawe ataagenda ku ssomero ng'olina Yesu ani aba asinga amagezi? Gwe basitamyeko eyasoma ennyo ne munnange olw'obutalokoka endigi wagifuula ekyokwebikka. Bwe tukkiriza Kristo amagezi ag'eggulu gafugira mu ffe ne tuba abanjawulo. Ensi ng'etabuka, abantu nga bakaaba, ebintu bigaanye, ensi etabuse, gwewo biba bisoboka. Lwaki? Okimanyi nti Katonda eyakutonda akulinako okuteesa okulungi. Mukama atuwa message nti omwaka guno agenda tuuza mu bufuzi bwaffe. Oyinza obutamanya kye bayita bufuzi, ne bwe bw'oliweebwa miliyoni bimeka nga munda mu ggwe amagezi tegaliimu, nga munda mu ggwe tomanyi kyakukola, nga munda mu ggwe oli aga naaga zijja kufaako. Eky'obugagga ekisinga okuba eky'obugagga kwe kufuna omwoyo wa Mukama mu ggwe. Kuleveeyo oba oli mubi, oba oli mulungi, oba oli mutono, oba oli munene, ojja kuba n'ekifo. Lwaki? Olina Mukama. Njagala musajja, njagala mwami, njagala mukyala. Bode si yewasa. Omuntu ali munda mu ggwe yafumbirwa ate yawasa. Omuntu ali munda mu ggwe tewali kirala kyonna kisobola mukontrolinga nga si Mwoyo Mutukuvu. Tewali kisobola mufuula mulungi nga si Mwoyo Mutukuvu. Kye bayita okudda mu bufuzi. Wadde osuubira kugula mataka, wadde osuubira kuzimba goloofa, mwaka guno genda kusitula ekizimbe, tosobola kizimba n'okibeeramu mirembe nga munda mu ggwe oli mulwadde. Ojja kuba akamala okizimba tukuziike. Sente ojja zijja ku musajja yakusize siriimu, ekizimbe ojja kizimba kituufu, kijja tambula, bajja kuwaana omwana wa gundi asitudde ekizimbe, sente wazijje mu aluminati. Ennaku eza nga aluminati akunonya akulidde, magoba ki? Bwe tuba ne Kristo munda mu ffe, ne bw'oba olina nnusu bibiri, oba musanyufu, oba weeyagala, oba bulungi, oba n'emirembe. Bayibuli etugamba nti awaba omwoyo wa Mukama weewaba eddembe. Okutya kwa tekukyaliwo, okutiisibwa kwa tekukyaliwo. Lwaki totya? Okkiriza nti ali mu ggwe w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Omuddu we Erisa amugamba, Mukama waffe tufudde, amagaali gaago, abasajja bazze, n'ebyokulwanyisa binnya kakkana. Lwaki Erisa agamba ati omuddu we? Yali amanyi Katonda gw'asinza nti munene byonna byonna buwero tebimusobola. Yabaziba buzibi maaso, ne batambula nga bawunga nga tebalaba gye balaga. Lwaki? Ago gabayita amaanyi ga Katonda ge weetaaga. Ago amaanyi ge weetaaga. Amaanyi ago gajja gatya? Ofuuka otya ekibuga kya Katonda ekirungi? Otuuka otya mu kibuga ekyo ekirimu amaanyi ago? Ofuuka otya omukazi alina amafuta? Ofuuka otya omukazi omufuzi? Ofuuka otya omuntu ow'amaanyi ng'okkiriza Kristo afuge mu ggwe? Kitegeeza ki? Ggyawo byonna ebadde bikusumbuwa ng'omuntu, okwate emmeeme eyo ogisse mu maaso ga Mukama. Obulamu obwagala nnyo kituufu, tolina kusalawo singa nnyini bwabunona. Okutya otya nnyo, oyagala nnyo ogagga, oyagala nnyo okuba obulungi, oli mutuufu, tolina kusalawo singa yakutonda agaana. Ekkubo liri eri kukwasa Mukama obulamu bwaffe, kukwasa Mukama byonna ebitusumbuwa. Ebisoomooza bingi mu nsi tebiriggwaayo, ogenda kulwana n'ensi mpaka ddi? Ofa ki n'eduniya? Gwe wagitandikawo, gwe watandika ssente,
gwe watandika, gwe watonda abantu abali mu nsi. Lwaki teweesiga Mukama? Lwaki tobikwasa Mukama akulwanire? Nakulaba okunaza natukuza ekigambo kyo nakiraba omanyigo wulira okwesiga Mukama mundayo. Omukono gwa Mukama gwe gugenda okuwanguza. Emirembe gya Katonda gye gigenda okuwa amagezi. Emirembe gya Katonda gye gigenda okutuusa ku buwanguzi. Ababi Bayibuli etugambye, so temuliyingiramu mu kyo n'akatono ekintu kyonna ekitali kirongoofu newankubadde akola ekyomuzizo n'obulimba. Nga weesalidde nnyo amagezi. Abantu nga beesalidde amagezi mu nsi muno. Abantu nga beerwanidde entalo. Abantu nga bakyaye bannaabwe. Abantu nga bawaayiriza. Ofunamu ki? Kisiba bulamu. Weekole free. Beera neutral ku kintu ky'ensi kyonna. Weefuula atabiraba atabiwulira. Weefuula atabiyagala. Kola ekituufu ky'olina okukola. Beera n'empisa ennungi Mukama z'ayagala. Tolwana na nsi. Tojja gimalawo. Okudda mu bufuzi bwaffe kwe kutegeera Mukama. Okwakirwa omusana, okugolokoka okwaka kwe kusalawo tuteeke byonna wansi tutunuulire Kristo. Tonfuna bubi. Okutunuulira Kristo tekitegeeza nti toddamu kukola. Okutunuulira Kristo tekitegeeza nti toddamu weerera baana. Abalokole bangi balwadde, balina enjigiriza enfu ezibatawaanya. Okutunuulira Kristo tekikuggyako kukola mulimu gw'oteekeddwa kukola kasita guba nga tegutyobola Mukama. Kasita guba nga tegukontana na Katonda. Genda okola emirimu. Ebikolwa Katonda by'atayagala ebyo biggalire. Tobba osobole okugaggawala. Olimala okunyaga naawe n'onyagwa. Ate empeera y'okubba geyeena. Kino ekibuga tojja kiyingiramu. Ekibuga kyogerwako bw'oyingira mu kibuga, bw'oyingira mu nsi y'okutegeera Katonda, mwana wa Mukama omaze okutuuka mu kibuga ekisinga okuba eky'omuwendo. Okutegeera obutegeezi Mukama. Mu myaka egiyise mabegako, Omwoyo Omutukuvu yannuŋŋaana n'andaga ekibuga twali tuyita ku nguudo eziri mu bbanga. Twali ku lugendo yeggwe nange abali wano. Nga tugenda mu kibuga ekyo. Natandika okulaba amakubo agaggolodde. Ne baŋŋamba nti ate wano we tuli ntandikwa tetunaba kuyingira kibuga. Ne nninnya nali nvuga ne mpalampa mu bbanga ng'ebintu byonna nna biri wansi. Ne nnengera ekibuga nga kiri ku mazzi. Kye nalaba kyokka nalengerayo bulengezi saatuuka kuba nali ndi mu lugendo nga nvuga ne mmala ne mba nga nkomyewo.
ekibuga ekyo kye kino ekyogerwako ng'akyaka, ng'enguudo ezigendayo ziri mu bbanga naye nga bwe zifaanana. Eriyo bangi abaali tasobodde kulinnya nguudo ezo nga bazitya n'ozzirinnya. Abaalina Kristo twazirinnya. Truth and Justice yawalampa enguudo ezo ne tulengera ekibuga. Salawo olengera ekibuga ekyo. Salawo otambule otuuke mu kibuga ekyo. Wa Mukama omutima gw'oyingira ekibuga ekyo. Wa Mukama endowooza z'oyingira ekibuga ekyo. Wano ku nsi ogenda kuloza ku bulungi bwa Katonda singa osalawo n'otambula nga Mukama bw'ayagala. Ebintu byonna bye weetaaga Mukama abirina. Alinze omale kuyita. For example, babawadde pepa mugikole. Amala okukola pepa eyo n'agituuka yagenda okugenda mu luumu eddaka alya emmere. Nkukakasa nti bwe tukola Katonda by'ayagala agenda tutwala mu luumu eddako tulye. Katonda si mulimba. Ye muyinza wa byonna. Ye nannyini ggulu n'ensi. Ate talina kuteesa kubi eby'obulamu bwo. Alina kulungi kwokka. Leka ekkubo ebbi. Mbuulira butuukirivu. Mbuulira musana. Kkiriza oyakirwa omusana. Eno ensi egenda kuvunnamira. Abaakunyooma bagenda kuwa ekitiibwa. Abaakumanyira bagenda kwetondera. Balidda gy'oli todde gye bali. Ekisumuluzo, ebisaanyizo, kuwa Mukama mutima gwo. Enjiri bw'eti ebowa abantu. Era enjiri bw'eti emenya abantu. N'ate bwe bulamu. Ffe boolaba naffe tukola. Ssente tuzaagala. Twagala okubaako ng'abavubuka abalala boolaba bakola amasaali. Kale twalibadde tukola ebyo nze sibyegomba kuba sibyagala. Ate olw'obusobozi bwonna obukola byenjagala mbulina. Ne bw'otawemula Katonda asobola okuwa obugagga. Ne bw'otabba Katonda asobola okufuula omuntu ow'amaanyi. Katonda asobola okuyimusa n'oba togyemu ngoye kulaga bwerere bwo mu nsi. N'oba tomaze kwemula bantu. Katonda asobola okukugaggawaza n'oba tomaze kulimba oba kubba. Katonda asobola okuwa bingi nga tomaze kutta bantu ofune amataka. Nga tomaze kukaabya banno maziga g'ogaggawale. Katonda asobola okuwa ettutumu. Yesu bwe yatambula ng'akola ebyamagero, ensi zonna ne zimuwulira ne zitegeera ettutumu lya Yesu ne lyeyongera. Mu kutambula nga tukola Katonda by'ayagala, ettutumu lyo ligenda kweyongera. Si gw'ogenda n'odyeyitira. Ligenda kujja lyokka liri automatic. Buli kimu kijja automatically. Kiyingirawo buyingizi. Kkiriza odde ku layini. Kkiriza okole Katonda by'ayagala. Ogenda kulaba omukono gwe nga gukuyamba. Tuli mu nsi ng'abantu balimba, abantu babbi, bantu baffere, bantu beetega, bantu bakunama, bantu bakola bitya. Si kwe kuwangula. Okuwangula kuli mu Kristo. Abo abantu boolaba ng'abali obulungi. Olwaleero waliwo bangi abakweraliikiriza omwana wa gundi ali bw'ati, mwana wa gundi ali bw'ati, tomanyi by'akola. Era teweetaaga nnyo bimanya. Sigala ku layini ey'obutuukirivu. Gala amaaso g'eri ensi otunuulire Katonda. Agenda kutuusa gy'akutwala. Agenda kuyimusa. Agenda kusanyusa. Agenda kufuula ye ky'ayagala obeere. Dawudi agamba nti nalaba ababi nga balina byonna n'okusinga bye beetaaga.
Bayibuli emalizeyo mugamba nti naye gye balaga kambabuulire era nkiddamu nti enkomerero geyeena togenda girozaako mu ggulu wokka ne wano ku nsi egenda kukuliirako, kubanga byonna ojja kumala obbikola. Empeera y'ekibi kuba kukaaba, ojja kufa kansa ng'akulya, nga ssente zonna ze wabba ku bantu zonna ozimalidde mu ddwaliro, ate ofe nga n'okuwunyoowunya. Oza Katonda yeebase. Abaana b'abantu olabe waliyo olunaku lwo batte babonyeebonye, genda okole ebintu byogwo byolowooza nti bikunyumira, naye buli kyokola kiriko empeera. Ekyamagezi jangu eri Yesu, kkiriza oyingize Yesu mu mutima gwo, odde mu bufuzi bwo. Ogw'omuze kkiriza oguleke, kkiriza oguleke. Gwegusibye amagenda go, gwegusibye effeeva yo, gwegusibye obugagga bwo, gwegusibye emirembe gyo, gwegusibye omwami w'ab'amaka go. Kkiriza oguleke. Kkiriza ojja kumbuulira. Akaseera katono nnyo ojja kuŋŋamba nti amazima gali nti nasalawo ne ndeka kino, tudde nina obujulizi. Kikola ombuulire, ojja kumbuulira. Temuliyingira, agambye so temuliyingira mu kyo n'akatono, ekintu kyonna ekitali kirongoofu mu kibuga omwo. Tosobola kubanga oli mu bintu ebitategeerekeka n'ogamba nti ogenda kunyumirwa ebintu by'obwakatonda. Oli emmere y'abaana ng'olimbwa, ng'okyalina ekintu ky'okola kikufuula embwa. Yesu emmere gy'alina y'abaana. Salawo obeere omwana, salawo obeere omwana wa Katonda gw'asanyukira, ogenda kulya akamere akalungi. Bino bye mbagamba ge mazima. Baganda bange abali mu mawanga, bangi mwagenda mu mawanga nga Mukama batutteyo bakolamu omulimu. Nange yankasuka gye ndi nga ntutte nga bwe yatwalayo Pawulo, naawe bw'ati bwe yakutwala. Kkiriza otegere Kristo eyo gy'oli, ate ne bw'okomawo mu nsi yo oleme osuula Kristo. Teri agenda kusuula Kristo n'oba n'emirembe, teri agenda kuleka Katonda n'oba n'emirembe. Kkiriza otambule mu butuukirivu, kkiriza otambule mu kwagala kwa Katonda, kkiriza ojje amaaso go ku bintu ebirabika ng'ebyensi balowooza nti binyuma naye nga tebinyuma. Otunuulire Katonda, agenda kukumaliriza oya kutandika. Tooyingire kibuga ng'olina by'oweese mu mugongo. So temuyingirenga mu kibuga ekyo n'akatono, ekintu kyonna ekitali kirongoofu. Oli mulongoofu. Newankubadde akola eby'omuzizo. Biki by'okola eby'omuzizo? Tokola bya muzizo. N'obulimba, toyina bulimba. Bino bigenda kukulemesa okubeera omuwanguzi mu nsi muno. Amaanyi agatuleetera okuwangula gavaawa? Gava eri Mukama. Kaakati gw'okola ate by'atayagala, kitegeeza amaanyi g'okuwangula tagenda gakuwa. Ogenda kutambulira mu bulimba obbe okole ki? Ostrwagolinge n'ensi eno mpaka. By'okolawo bye bifa kuba bifunira mu bubbi, bifunira makubo mabi. Weebuzaabuza mbu oweereza olumala ng'odda mu bino. Oli mu kwekooya wekka, oli mu kukeereya budde bwo, oli mu kwekoonereza wekka. Yesu omunjibaze nnyo. Abaana ba Katonda, tuleke amakubo amabi, tuleke ebikolwa ebibi bye bitawanya obulamu bwaffe. Bw'ona abireka ogenda kuddayo mu bufuzi bwo. Bw'ona abireka Mukama agenda kukuzzaayo mu kitiibwa kyo kye yakutonderamu okubeera. Bino ebyakwambala bye bikulemesezza, bye bikwerippyeko. Bino ebyakubikka, ebyambalo ebyakubikka bye bikubuzizza.
Mukama ayagala otegeere ekintu ekyo ekkuba eribadde livaamu ebyambalo ebikubikka oliddukemu. Ayagala ove mu kibuga ekikyafu oyingire mu kibuga ekitukuvu alyoka akuwa obufuzi bwo. Haleluya. Yesu omulungi yeebazwe nnyo. Obulimba, teri mulimba agenda kuyingira mu kibuga ekyokutegeera okwo bwa Katonda. Buli lw'olimba oba musiru asembayo. Omuntu ng'oli mulimba gwe abeera omusiru asembayo. Omanyi lwaki? Nsiiba nti bagamba nti ojja kulaba ente ogiyita enkoko. Olina amagezi? Oba olina amagezi kwe? Kino ekintu tukirabako mu bantu abamu be twaliyiisa ab'ebitiibwa mu ggwanga Uganda. Be twaliyiisa ab'amaanyi. Ng'avaayo n'alimba ekintu ne bebi kyalaba. Osuubira ensi okuwa ekitiibwa? Osuubirayo omuntu yenna okurespektinga ng'okola ebyobusiru, ng'okola ebyobulimba? Ekigambo okutambulira mu bulimba obeera oggyewo amagezi n'oyambala obusiru. Okutambulira mu bulimba obeera weegaanye Katonda, sitaani bwe busiru, Katonda ge magezi. Omuntu yenna ayogera amazima aba mutukuvu n'omutima gwe guba gwa ddembe. Omuntu yenna ayogera obulimba olumala nga dderi agamba abula mbyogedde naye ofa kinensi. Lwaki toyogera amazima? Lwaki tosala omusango gw'amazima? Kooti za Uganda kati zisala emisango, gundi abawaddeyo obukadde bwe buti, gundi abagambye bw'oyo mumusibe. Wali abantu bangi bali mu makomera nga tebalina musango. Mukama agenda kubonereza buli muntu. Abaana bajja kisasulira, abazzukulu kibakwateko lwawugwa omuntu ogwo. Babuliyo na kino mwalabyeko ku mawulire omusajja abadde atta abakazi. Omanyi ekyamukwasiza? Abadde nga batta si yekka, babadde nga batta nga beewaana bagaggawadde baleka bazimbye ne ziikalina. Ali wakati ani yamuwaddeyo? Olunaku lwe lwatuuse nga Mukama amugamba byonna obikoze, kati tayimu yo yeemu. Tewali kyokola nga togenda kisasulira, nga tonnaba nakuva wano ku nsi ogenda kisasulira. Musajja namulayo ku mawulire abadde atta abakazi, abatwala ne babaggyako ssente ne babatta n'obbatta ne babakola byonna. Olunaku lwatuuse. Olunaku lwatuuse. Mukazi gwe mulimba gwe, musajja gwe mulimba gwe, mubbi gwe mutemu gwe, waliyo olunaku lwo. Ekyo kyokola newankubadde ng'okikolera mu buliri, mu kisenge, mu nzikiza, waliyo ekibonerezo kyakyo. Ekyo kye njagala okume mu mutima gwo nti kino kyenkola eriyo ekibonerezo kyakyo. Nkubuulire, buli kyokola kiriko empeera. Nange kino kyenkola kiriko empeera. Osuubira mpeera ki okujja gye ndi? Nze agaana okutta, agaana obwenzi, agaana obukaba, agaana okulimba. Osuubira mpeera ki? Suubira ssanyu. Bwe mmala okuweereza Mukama nga mwana wange weebale, nga nsanyusa, nga nteekako obukuumi, nga nnyongera ekisa. Kati gwe agenze n'obaako by'okola ebbali, sitaani n'akweyongerako n'ayongera okukunyweza, mizimu ne gikweyongerako ne gikunyweza. Tuyinza okufaanagana? Nedda. Tuyinza okwenkana? Nedda. Ensonga ki osanga abagagga balina obugagga bungi naye nga bali bubi, tebasula na mu nnyumba, basula mu ttooyi. Endagaano ze bayingiramu balabika ng'abagagga naye nga bali bubi. Ng'omwavu alina 50,000 mu mpale amusinga obulamu obulungi. Magoba ki? Magoba ki mu ekyo? Tudde eri Mukama. Tukwase Mukama omutima gyaffe. Tukole Mukama by'ayagala. Agambye bw'ati, wabula abo bokka abawandiikiddwa, wabula abo bokka abawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu eky'Omwana gw'Endiga be baliyingira ekibuga ekyo. Emirembe mbalenkera so singa ensi bw'egaba. Katonda waffe alina emirembe egitali gya nsi.
Mukama asobola okuwa emirembe nga newe oba toli mugagga ngoba bulungi. Nkyogera ku bino ebyobugagga by'ensi, mbwe oli alina obukadde 100 alina 5 tonyumya. Wali ababulina nga kansa agenda balya batunde ne ku bye balina basobole okujjanjaba kansa nga basasulira gye bajja ssente ezo. Wamala kutta bantu, wamala kusaddaka baana b'abantu, omwana we agenda kulwala kuba omwagala nnyo, omutwale India, omugye mu India, omutwale mu America ng'omujjanjaba tawona, omala ozza omulambo oguziike. Amanyi kye wakola? Watta omuntu. Ndabyeko abantu bangi abaloga abaana b'abandi ne bemaliriza ng'eddogo likutta abaana baabwe. Eri eyaloga abaana ba munne babeere bazzolo, eddogo lyadda ku babe ne libawunza emitwe ne libaziba amaaso, bali awo balinga byeneena bati. Okutuusa olunaku lwalitegeera nti yakola ensobi n'agenda ne yeenenya. Bajja okulaba ng'abaana be basumululwa. Olina ky'okola kyakuwasa. Osuubira omusajja okuwasa ng'olina kye weebaka nakyo. Nati kigenda kutta omusajja kireetewo misunderstandings mwawukane nga buli yakwanako yagenda, buli yakwanako yagenda, buli ajja gy'oli yagenda, ng'ewammwe tewali awasawo. Lwaki? Waliwo omusambo ogwabawasa, waliwo omuzimu ogwabawasa. Bw'oba oyagala okufumbirwa, bw'oba oyagala okuwasa, leka kino ekibadde kyakuwasa oba kiwawasa, kubanga teri kiva eri Katonda nga kigenda kutuula mu kifo ekyo ekivundu. Teri kiva eri Katonda nga kigenda kutuulamu ekyo ekibuga ekifu. Olina kusooka kuleka bino ekya Katonda kijje kituule ate kireeta obulamu. Obugagga bwa Katonda tebugenda kwegattako gw'omusaayi gw'oyiwa. Sooka oleka amakubo gamabi, dda mu maaso ga Mukama. Mukama agenda kukutandikako era akuzze mu bufuzi bw'obutuufu. Nabagambye nti Yokaana yawandiika ekitabo ky'okubikkulirwa. Yafiira ku myaka 29. Yesu Kristo yali ku myaka 33. Baali bamaze emirimu gyabwe. Leero omukazi gwa mpuliriza olina emyaka emeka? Kiki ky'okola maaso ga Mukama? Weeyisa otya? Otambula otya? Waliwo ebitannaba kuteera mu maaso go, sooka weekube mu ttooki. Waliwo ebimu ebijja gye tuli nga tuli bakyamu, nga Mukama atulinda tutereere alyoka atutuuse mu bufuzi bwaffe. Waliwo ebijja gye tuli nga Katonda atutereeza. Waliwo abantu abamu ng'osobola okuba n'amalala nga Mukama alina okukutwalako mu bantu abagenda okukuba engolo. Gwe kino nga balina sooka kukuba ngolo. Kali akasigiri akakulimu konna kazikire. Alyoka akukwata akusse mu bantu abavunaanyizibwa nga watereera. Waliwo Katonda abamu bayagala okulaga amaanyi ge nti ndi Katonda alokolera awonye. So ebintu bingi ebituuka ku bulamu bwaffe waliwo ensonga. Tuula wansi weetunuulira, tambulira amakubo ga Katonda, kola Mukama by'ayagala. Agenda kukuyingiza mu kibuga kambatereezemu. Ekibuga kye njogerako wano ku nsi gy'emirembe. Bw'okkiriza Kristo n'Abuganda mu mutima gwo, ogenda kuba n'emirembe, ogenda kuba n'essanyu, ogenda kuba ne feva. Ewali Kristo eggulu lituggulirwawo. Teri muntu atambulira wansi w'eggulu eriggule n'otawangula. Yaayaana nnyo okulaba ng'otambulira wansi w'eggulu eriggule. Ebintu byonna bigenda kukuvunnamira. Eggulu lyaffe liggulwawo litya? Nga tukola Katonda by'ayagala, nga tuyamba abanaku, nga tukola obutukuvu n'obutuukirivu, nga tuleka obulimba, tuleka obubbi, tuleka obwenzi, tuleka obukaba, tuleka olugambo, tuleka entalo zonna. Kwasa Mukama obulamu bwo, tagenda kukuleka. Kwasa Mukama omutima gwo, agenda kuwanguza. Katusabe. Gamba Ayi Yesu, nze ono mu maaso go, nkwebaza olw'ekiseera kino ekirungi ky'otuyisizaamu. Mukama, labanga ndi mu maaso go nga nkwegayirira era nga nkusaba, nkuwanjagira. Taata onsaasire,
obutali butuukirivu bwange bwonna Mukama obunsaasire. Amakubo gange amabi ge ntambuddemu Mukama ogansaasire. Kubanga oyogera mu kigambo kyo nti osonyiwa ebikolwa byaffe by'obutamanya, bikolwa bya Batume 17. Taata nkwegayidde nsaasira. Nsonyiwa byonna bye nakola nga simanyi ne bye nakola nga mmanyi. Nkomyewo gy'oli Taata. Onzizeeyo mu bufuzi bwange. Onzizeeyo mu kuteesaako okulungi. Onzizeeyo Mukama mu kwagala kwo. Ndabe ekitiibwa kyo, ndabe omusana gwo nga gunjakira. Mukama nsazeewo ogolokoka okwaka. Ndeka amakubo gange amabi. Ndeka obulimba, ndeka emize gyonna, ndeka obubbi, ndeka obutemu, ndeka okuwaayiriza. Ntambule nga bw'oyagala, ndeka obukaba. Baako ky'ogamba Mukama okuleka. Baako ky'ogamba Mukama okuleka. Mugambe Mukama nkwegayiridde byonna mbirese. Ofuge mu nda yange. Taata ompa emirembe n'essanyu ebiva gy'oli. Ompa amagezi agava mu ggulu. Kubanga amagezi agava mu ggulu ge malungi. Gano amagezi ag'obusalira n'oga Sitaani. Taata neesalidde nnyo amagezi nga bwe kyogerwako mu Yakobo essuula ey'okusatu. Amagezi agava mu nsi gabwa Sitaani. Amagezi agava mu ggulu geego bwa Katonda. Mpa amagezi ago nzire mu bufuzi bwange. Yakisa omusana gwo mu nze. Nziguliraawo eggulu. Mpa ekisa nnyamba abanaku. Mpa ekisa nnyamba abo abatalina ayamba. Mpa ekisa nsala omusango ogw'ensonga. Mpa ekisa nkola ebyo by'oyagala. Neenenya era nzikakkana wansi w'omukono gwo. Mukama onsaasire. Nzize mu maaso go Taata, ndi mwana wo. Tonjabulira era tondeka. Mugambe Mukama nnyamba. Kwata ku mukono mpanguze. Kwata ku mukono mpanirire. Kwata ku mukono nnyimuse. Kwata ku mukono ndaba ekitiibwa kyo. Mugambe ayi Mukama, ngudde wano wansi w'omukono gwo. Kubanga Dawudi akyogera lunwe, tikangwa emikono gya Mukama. Kubanga mu gyo mulimu okuwona. Kubanga mu gyo mulimu ekisa. Onkwatirwa ekisa Taata. Onkwatirwa ekisa Mukama. Onsaasire olw'obubi bwange, obw'abakadde bange, obw'omwami wange, obw'abaganda bange. Byonna bye nkoze Mukama onsonyiwe. Taata watugamba nti bwe tukufuula nti tetulina kibi, bwe tweyogerako nti tetulina kibi, Mukama tukufuula mulimba. Songa n'amazima tegali mu ffe. Naye tukkiriza Taata nti twonoona. Tukkiriza Mukama nti tukusobya. Naye tukusaba otusaasire. Kubanga ly'ekkubo lyokka ery'okudda mu bufuzi bwaffe. Kubanga okwenenya ky'ekisumuluzo kyokka mw'oyinza otusaasirira. Tugudde wansi w'omukono gwo. Mukama tusaasire. Mugambe akusaasire. Mugambe akuyambe. Mugambe nsonyiwa. Njagala okutuuka mu kibuga kiri. Njagala okutuuka mu mirembe gyo. Njagala okutuuka mu butuukirivu. Njagala okulaba omusana gwo. Njagala okulaba ekitiibwa kyo. Njagala okuwangula naawe. Njagala okusanyuka naawe. Mukama, ngudde wansi w'omukono gwo. Onsaasire. Mugambe Mukama akusaasire. Yogera. Yogera. Toli mutuukirivu. Mukama yakwagala. Akuwadde obulamu. Akuleseewo. Abadde akulinda okutuuka olunaku luno weenenye. Agamba sisanyukira kufa kw'ababi. Mbagumiikiriza okutuusa olunaku lwe baneenenya. Mugambe Mukama, nzikakkana wansi w'omukono gwo onsaasire. Nzikakkana wansi w'omukono gwo. Onnuŋŋamye ompanirire. Nakusinzanga Mukama.
mugambe Mukama onsaasire, mugambe Mukama akusaasire, wali okukuyamba, Mukama wali akuwulira, akutta akatambala okusangula amaziga go, akutta akatambala okusangula ebyonoono byo, talibijjukira nate, taliddamu bikubalira. Salawo otambulire mu kkubo lye, mugambe ayi Mukama, wandiika amannya gange mu kitabo eky'obulamu taata, okuva olunaku olwaleero njakirwa omusana gwo, okuva olunaku olwaleero ndaba ekitiibwa kyo, okuva olunaku olwaleero tambulire mu kubeerawo okwo, tambulire mu kuteesa kwo. Mugambe ndi wano okukulembera osabe nange, ndi wano okukulembera osabe nange. Osaanire Mukama, osaanire Yesu, osaanire Yesu. Mugambe osaanire Mukama, mugambe onsaasire, ondage ekisa kyo, ondage amakubo go, ntambule nga bw'oyagala, nkole ebyo by'osiimye, kukwasa omwoyo gwange Mukama onnuŋŋamye. Neerwanidde ebbanga ddene siwangudde, nkoze bingi sisobodde ganyulwamu, naye nzikakkana wansi w'omukono gwo Mukama leero, ondage ekisa kyo, onsaasire. Mugambe Mukama onsaasire. Ayi Mukama, mugambe Mukama onsaasire, mugambe Mukama onsaasire, onzizeeyo mu bufuzi bwange, onzizeeyo mu kuteesaako okulungi gye ndi, onzizeeyo mu kitiibwa kyo Mukama. Eggulu lyange liggulwewo Mukama, feeva yange ekomewo. Nakola obukaba ne bunnyambulako ekitiibwa kyo, nakola obubbi ne bunnyambulako ekitiibwa kyo, nakola obulimba ne nnyambulwako ekitiibwa kyo. Yogera bye wakola, mugambe Mukama nabikola. Njogera naawe mwene, njogera naawe Yesu, njogera naawe Omwoyo Omutukuvu. Nakusobya, nkomyewo mu maaso go, onsaasire, nsobole okutuuka mu kibuga kiri, nsobole okutuuka mu bulamu obutaggwaawo, nsobole okuba n'emirembe ne mu nsi muno, nsobole okukola omulimu gwo gwe wandeetera okukola. Yokaana wamutuma n'akola, era n'amaliriza bulungi omulimu ogwe n'omutwala. Yesu wajja n'okola, n'omaliriza bulungi omulimu ogwo n'ogenda. Nange Mukama nkozesa ebyo bye wateekateeka nkole. Taata nsiibule bulungi ensi, nga sigiddukamu buddusi, naye nga ngivaamu mu biseera ebituufu, mwegyo emyaka gy'ompadde okubeera mu nsi. Kubanga nze sigimanyi mugambe, naye gwe Mukama ogimanyi. Ebigambo bye njogera byogere. Mugambe Mukama simanyi myaka gye wampa, ye gwe agimanyi. Naye nkukwasiza obulamu bwange, simanyi oba ontwala nkya, simanyi oba ontwala kati, simanyi oba ontwala ddi, naye nkukwasa obulamu bwange. Mukama, wonna wonsisinkanidde okuntwala, mbeere nga nsaanidde mu maaso go. Kukwasa omutima gwange, kukwasa omwoyo gwange, kukwasa omubiri gwange, ebeere yeekaalu y'entukuvu. Taata weegulumize, engalo zange zikuweereze, akamwa kange kakuweereze, omutima gwange gukuweereze, obwongo bwange n'amaaso gange Taata bikuweereze, na buli kitundu ekiri ku mubiri gwange kiweereze nga ggwe. Neewongayo mu mikono gyo,
okubeera omuwonge gy'oli neewaayo okubeera ekikozesebwa kyo. Mukama kukwasa obulamu bwange weegulumize, twala ekifo kyonna, twala ebifo byonna mu mutima gwange, tuula mu bisenge by'omutima gwange byonna, ndaba ekitiibwa kyo, ompanguze era onkozese. Mwenyera Yesu Kristo mwana Katonda omulamu ensabidde, amiina era amiina. Mukama abawe nnyo omukisa, Mukama abatwagalire. Kkiriza Mukama, muwe omutima gwo, muwe ebirowoozo byo, munywerereko, agenda kukusanyusa. Tuli bajulizi, ondaba bw'oti nga bwe ndi, olw'ekisa kya Katonda. Mukama ansanyusizza, asangudde amaziga gange, naawe agenda gakusangula. Andaze omukwano, naawe agenda gukulaga. Anwanidde entalo, naawe agenda zikulwanira. Ankutte nanyweza, naŋŋamba mwana wange, nakumanya, naawe akumanyi. Bwe njogera Katonda yakola eggulu n'ensi mumanyi. Muwe omutima gwo, muwe ebirowoozo byo, tagenda kuleka. Abantu b'ensi balina bye bakulowooleza, balina bye bakwagala okubeera, naye okuteesa kwa Katonda kwe kusinga obulungi. Osobola okwerwanira entalo nnyingi n'otawangula, naye yakutandikako, mwesiga okumaliriza. Mukama abambeera omukisa, weekumire ku Truth and Justice Ministry of God. Mukama akyakola omulimu munene mu bulamu bwaffe, ffe weetuli okubeera ekikozesebwa kye nga bw'ayagadde, ate era atusanyusiza. Weekwate ku Mukama akulembere, n'abamuwanguzi. Mukama banjagalire, bambale.